eya mu timu ya bewa Museveni okugenda wa president okwetonda n'okwogerako ne Babi n'okumanya biki ebyaliwo to pretend nti baluma wamu naye n'okutereeza ekifaananyi ku scene ku surface egenda mu maaso. Kati katubalinde tulabe. Then mbadde mbagamba Muhoozi, Sale, Rugunda, Damulira, Balamu, Amama Mbabazi, Meja Kuteesa nga balina bakigatto bano wammanga Kalangwa, Majambere, Kalangwa, Majambere, abaana ba ghetto structure group eyo bateesa kino. Waliwo group endala eri Nakasongola, abantu be Nakasongola musobola okujulira. Waliwo abaana be mulabako eyo be batendeka abaana abato mu bitundu ebyenjawulo, naye most especially Nakasongola waliwo abaana abato ababadde mu kutendekebwa mu bitundu byeyo. Kiki kye bateesa? Wulira ekiddako. Museveni alwana okutanishinga erinnya lyaffe okutuluwalinga into obuyeekera. Bagenda kuyiwa abantu bano ate buli group temanyi ginnaayo. Group eri wa Kalangwa temanyi group ya Majambere. Group eyo temanyi ya Kuteesa. Group eyo temanyi ye Nakasongola. Group eyo balina ebisajjasajjaawo bikisa kya sitaani byani birawo birina group. Bagenda baleeta mu Kampala olunaku lumu nga bambadde na ebintu ebifaananyirizibwa ebya Nuupu. Bateekewo ensasagge erabika nti nno ya nkyukakyuka, kulwanirira nkyukakyuka. Bagenda kwokya petrol stations, bagenda kwokya transformers, bagenda kwokya Owino misanattuku, bagenda kwokya arcade, ebizimbe ebikadde babibawadde n'amannya babimanyi. Ebizimbe ebikuzeekuzeemu mu Kampala bagenda byokya mu linnya ly'okulwanirira akalulumbu ba Nuupu. Bagenda kukola effujjo nga bataagula, nga batema, nga bakola ebintu nga poliisi eraba naye nga emonitaringa. Kampala bamuteeke ku bikukujju bakwate obutambi bagambe mulaba aba Nuupu. Mulaba aba Nuupu. Babiteekeyo okulaga aba Nuupu kye bakoze biki poliisi erwane ekwate beekutte basobole okuba implicatinga ku Nuupu. Baba implicating ku Nuupu. Lwaki baagala okwokya ebizimbe ebikadde? Baagala kulemesa bannyini byo babagwire nga balina damage nnyingi, bonoonyezeddwa ebintu by'abantu nga byonoonese biki insurance tekola biki. Kati bo bayite eno bagambe nannyiniwo nti kati shares nze nzimbewo arcade gw'otwala rooftop, nze nkola ground floor, second floor ne third ne basement byange, gw'otwala waggulu eri paka ku rooftop. Ebizimbe bye baagala okweliminatinga mu kibuga bagenda byokesa aba ghetto structure. Nkugambye group zino tezeemanyi, zaagala zijje zikole chaos. Naye mmwe basajja mmwe mugenda kwokya oluyira lubalema okuzikiza. Nedda mujje mu byoke tubeegattemu tweyiwe ku kkubo. Mmwe nayo kyekisagazi nga ndowooza njo kya kisagazi ennyumba y'omukazi neegenderamu. Oluyira sikaterumale y'ekyalo. Saalubanyumiza olw'ekyalo olwekyakulumuka ne kijje waka, nali ndi waka ne mbalabanga bajja musuulu ne mmanya kati banno. Nenguba ngamba kakati wano omuntu obaako kyokola ng'abangi bajje tunabuze kiki bannanga ani afudde nedda afane katongole tekisoboka kiki nga nze enfulumya nno n'obutebo bbawa batuule n'emikeeka.
kasita nalaba eyandaba namulengera ne mmanyi oyo yabagambye enze njokeza nenziruka nengenda mu Mama Wirandi Company Advocate nagamba ate omwana ayokeza nga tuvudde okulima ng'ogwo omuliro gutambula amana wange tanayokya wamba asimu wayokeza ku nze maama nze manyi ne bwe bayokya oluyira mwe mugenda kwokya oluyira mu Kampala nedda mujje mu byokye Museveni ogenda kuvaako nabo onayagala otusookayo Museveni ogenda kuvaako tiimu y'abamajambere naye ng'emabega waabwe waliyo akabano k'abayinvesita ba gavumenti baagala kutwala bifo bya bannaabwe mu Kampala. Kampala tugenda mwokya naye buli muntu ajja kudda ku ttaka lye. Kampala tugenda kumwokya mulimba ffe ekyaffe kigwera ntebe mu ntebe ani gwe mumanyira amanyira wano muwulidde bannange tiimu emu eri Nakasongola, tiimu endala ya Kibuule, tiimu endala ya Kalangwa, tiimu endala ya Ghetto Structure. Ndowooza mubitegedde nayo njivudde mmwe mukola tweet muziteekeyo wali nabagamba ne mbagamba bwe bongeramu 9 kibeera 9 bwe bongeramu 5 zibeera zaffe ffenna. Bw'oba oli nga weesimbyewo abalonzi ne batajja lwaki ababo be batajja ababali mu ezo gundi beebazze kasita nawulidde Lukwago ng'agamba abalonzi 7 paka 8 ne mmanyi oyo awedde kubanga 9 kyamulemye okusamba totunyumiza gaboozi gundi ndabyeko Dorini Nyanjula agambye mbu waliwo aba NRM mbu Lukwago bamusakambinze mbu era waliwo abasanyuka omuli NRM Gudu DP Gudu FDC Gudu Nupu mbu bagwiridde Lukwago ne bamunyigiriza ne bamujjawo mbu era basanyufu nnyo olw'okuba ava mu Sitewolo era mutereddeyo ne ngamba omanyi omulalu ng'atambula yaba amanyi ali nnomo abalaba mwenna basigadde nga muli balalu kati ye Dorini Nyanjula obwongo bwe bumuwa nti NUP balalu era akulagira ddala mbu bo be batuufu ne Lukwago bana yakakakazi ka Nyanjula ako nze akakazi sikagalangako newankubadde kalamu kange kalina enkwe oyo Dorini Nyanjula oyo era bagambanga kakati nga Dorini Nyanjula nga yeesimbyewo emwenge ate lwaki oba omusimbako simanyi mbu omuntu wa Nopo amaanyi gonna mugawe Dorini Nyanjula bakolera mu 7 temutunyumiza na kabozi namu naye kuba ye omulalu alaba nga abalamu bonna balalu mujja kiwulira so Museveni agenda kuleeta biguunizi bye ebimu abikwate ebimu no bigenda abamu kumwe mugenda fiira mu bintu ebyo mwabaana mmwe olaba ttiimu ya Alien Skin mugende muli enkoko yammwe ate lwendijja kukabira mwino okunjokyayo mmwe baali bagenda obbattira mu kampeyini mwembwa mmwe mbu Alien Skin kati mwe byana bya Ghetto Structure bagenda obbakuba amasasi mu Kampala nga balimbalimba mbuno bakubye bantu ba Nuupu mwe mujje mu bizannye ebyaddala bijja kakati wulira Museveni alajanidde China emuwe ku ssente okusustaininga n'okumaintaininga road blocks eziri ku makubo bamuwe ku ssente za bintu bibiri diaspora ssente zikomyewo ewammwe diaspora ssente ziyingidde Kawuma sebo kisalidde mu ntamu Kawuma ne Mavini kisalidde mu ntamu omusimbi gwammwe gujja abantu ba diaspora abali kwalali ne bosigala omu wa matova ku kkubo Museveni asabye China ssente zigenda kujja za mirundi egi okumuyambako okusigaza emisanvu gy'okukkubo kubanga omuyekera ababuze ate ne diaspora esituse nnyo eri mu kulwana omusimbi gukomyewo mu diaspora again esawa yonna mugulinde
finally mu segment ene ya secretariat ulire ekiriwo empeke ez'okuwa abaana ku masomero zituuse eza deworming muwulire bulungi empeke za deworming ziyingidde mu ggwanga ez'okuwa abaana ku masomero empeke zino zikola ki empeke zino zeebasa obwongo bw'omwana omwana n'abeera ddaalo abaana tubeere basiru abaana baffe emirembe egiddako babeere basiru mu kiraasi n'okulimitinga obwongo okulowooza ekyokubiri empeke zino zikyusa hormones z'abaana tuzaale abasiyazi 3 empeke zino zisitula hormones z'abaana obusumo bw'abaana omwana agenda okuyingira emyaka 9 nga mwana alina enjala n'ennyonta etali ya mmere ng'ate si y'amazzi mukitegedde bulungi baagala abaana baffe ku myaka 9 kwe baba batandikira okwonoonekera 9-10 ng'omwana alina ekyoyooyo baagala omulembe abaana bali mu masomero nga basiru empeke ezo zitaataaganya bwongo ziri mitinga obwongo naddala bayagala mu ba indigenous ugandans abaganda abanyankola abacyoli abateesa abalango abagiswa abasoga abatoola abanyolo kubanga bo omulembe ogwabwe gwe bateekateeka okufuga guli mu international schools basiru naye wakiri bafuneko quality education kati ffe abaffe babeere ddaalo balina education system kifu curriculum ya kisiru babawe n'empeke beebaka obwongo babeere basiru ate hormones zaabwe omwana oluweza emyaka 9 alookalooka kunoonya kyalookalooka mukitegedde bulungi zeeze empeke za deworming ziyingidde eggwanga mwambuuza pasa gwe byonna by'oleeta abasajja Uganda baba bagiteeseza bibi gwe owulirayo bibi byokka nange ne mbabuuza gye bateeseza gye balina oteeseza ebirungi mu lujjudde wali owuliddeko nga bakuteeseza ekirungi genda mu palamenti gwe mpaayo ekiteeso kimu kye baali bateeseza bajja mu palamenti openire ne bagamba basiviliani tubasibire mu kooti z'amagye tubavunaanye gundi amagye bannange ndi musanyufu phase 1 akasajja ka Brandon Kintu ne Amson Obuwa bannange abacyoli n'abalango muli basajja ate muli bakazi bagezi nnyonze namanya temusobola kulekayo Amson Obuwa n'abasoga bakutte ka Brandon Kintu sike katunulanga ekkuyu lya Museveni yegwe ku muntu nga bakuwadde okujjuza omuntu ekkuyu olimanyi omanye ekkuyu konna kakuusiira kalinga ekkuyu lya Museveni anti pampa yalyokya naye mwe mukimanyi nti abanaddiini bagenda ewa Museveni ne bagenda balya pupu Serwadda yalya pupu Kazimba Mugalu yalya pupu naye njogera ebintu bino mmwe mulowooza nsaaga mumanyi nti Museveni alya abaana ab'emabega kunte bakiyita kizimu okimanyi nti Museveni alya omwana owokubiri okimanyi nti Museveni apama mu mmere naawe abantu abakyala mu State House okimanyi batukimanyi mumukole bwe muti njagala abakubi ba katuuni mukube katuuni zeezo nga Museveni apama mu sowaani oba mu mmere ng'agabula abantu omanyi katuuni eyo etambula mugiteke ku media muzikole mu luzungu nga bannaddiini batudde ku muwumbo gwa B kuliko Kazimba Mugalu wano temuteekako ekereziya mugijjeemu ekereziya w'Omukama mu mugjeemu temugize ne muteekako ekereziya w'Omukama temuteekako ekereziya w'Omukama ekereziya mugireke Serwadda mu muteeko ng'atudde ku muwumbo gwa pupu mutukolereyo katuuni nammwe katuuni zitambula abaana bategeera nnyo information ya katuuni kati egenda etambula mutambuze katuuni nga Museveni atudde mu sefulya y'omuceere okitegedde mukole katuuni ezo muzireete zitambule ensi yerolere
mu luzungu wano ng'atudde ku gundi wanagira wati wano basavinga wano balya wano kuliko n'akakka akanyooka sekate omusumba w'ekyebando ekimanyi nti nno walya pupu balina ogubiina gw'abalokole baguyita NAFBAG simanyi National Fellowship NAFBAG National Fellowship Born Again obusimanyi biki abo bali pupu ame benino banyo kuddamu okwogera ekintu ekyo ngambye ajja kunoba tayagala kasajja kampisambi ayagala kunsuulira baana kansirike mwagala kunsuulira baana wano muno sikyaddamu byogera tugenda muka politics tugende mu kigambo kya Katonda security ziwedde security zino abaana babaleetedde empeke eziba naabuula obwongo ate nezibasitula obusimu nga bakyali baana bato bonooneke ng'obudde bukyali Museveni asabye ssente China ezigenda omuyambako okukakanya okwekalakasa kwa diaspora n'okumaintaininga abasirikale basigale ku kkubo kuba kati bamuleeza akabiriza ate omuyekera abuza ate ayongera kutambula ddeena. Bagenda kwokya ekibuga Kampala tiimu y'abageto structures nga balina Kibuule Majambere n'abalala nga kikuliddwa Muhoozi Sale Rugunda Damulira Balamu Mbabaza Mama ne Meja Kuteesa ne tiimu endala yonna bagala kwokya ekibuga bokye n'ebizimbe ebikadde basobole okutwala amataka g'omu bizimbe nti olumala nga gwe nannyini ttaka eryo nga bakuteekako omusango nga bakuyingiza mu ddiiru nga bo bazimba waakeedi zaabwe. Famire ya Museveni eyagala kgenda wa Mama Babi oba okuyisa ekiwandiiko ekyetonda ku ebyo ebyatuuka ku Mama Babi. DP Buroko ne balooya baayo ne traditional gundi opposition enkadde ng'ekuliddwa DP Buroko nga mulimu n'empuuga Lukwago basaalirwa Seggona Mabikye bonna bagenze ne Mukaaku Babedi Bwanika bagenze ne bakkanya ne Museveni bagenda ku pretendinga nga abatuwa legal services ku free of charge bakandidenti ba Nuupu. Bagenda kulumba emisanvu gya poliisi babatemeeteme babakuba amasasi nga bagamba mbuno ADF yeegase ku NUP. Security alert ezo kyemugamba temuzitegedde era mugenda gamba mbuno nzizanyiddemu. Kale okuwerinda si buti bijja tubiraba tulina okulwana tubizikize obutasobola kututuukako. Kale buli munnayuganda w'oli beera mbega wa munno. Gwe munnayuganda ayagala enkyukakyuka kino bakikola kusaanyawo kibiina kyo. Jjukira nti National Unity Platform kye kibiina kye twasigaza kye kibiina ekyaffe ekitugattira awamu. Bwe bakisaanyaawo naffe tuba tusaanyeewo. Bo bamalirivu nti baagala kisaanyaawo Kyagulanyi Robert Ssentamu akwatibwe n'abakulembeze b'ekibiina ekyo bonna abamuli ku lusegere. Bo ogwabwe bajja kuba basikowalinze kubanga bazze balwana butya tusobola okutta Kyagulanyi. Bwe banaamufuna mu ttaano zaabwe ng'ali mu kkomera tujja kuba tetukyasobola mmulabako ffe. Era obulamu bwe obubadde nti buli mikono gya bannayuganda abakuba ku ndere eyo eruzira gye banaaba bamutadde bayinza omukuba ebiyiso byonna bye baagala. Bagenda omutta nga si ye Kyagulanyi gwe mumanyi. Bino mubiwulira ng'ebyokusaaga naye babisobola tukimanyi tufugibwa batemu. Kale nno okwewala ebyo bannayuganda ffe tulina okutaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tumutaasizza tutya? Gwawulidde obubaka buno bwongereyo obushealingire munno. Mushealinge ku mikutu eminene egisingako egyaffe. Mu bushealingireko bannammwe bujje bugende oggwawo nga bakimanyi ng'Omuganda bw'agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Ne Kyagulanyi Robert Ssentamu gy'ali ajja kumanya nti wo bannayuganda batambuzza obubaka buno ekitegeeza nti ekintuukako kyonna ensi ejja kuba etegedde nti kyapangibwa Mwai Museveni n'abasajja be abamuli ku lusegere. Kale
bwe tuba ntitwagala enkyukakyuka yo tujja gifuna nga ffe tugyetandikiddewo, nga ffe tusituse. Jjukira nffe enkyukakyuka eyaffe si ya ffujjo, si bya kusituka mbu nno tukuba abantu twokya ebizimbe nga bwe bateekateeka. Bateekateeka okukola kino, bookya ebizimbe, bookya amafuta, batemeeteme abantu ebijjambiya, bakiteeke ku National Unity Platform. Ffe tujja kusituka na bipande byaffe na fulaaga zaffe ez'eggwanga Uganda ng'akabonero akalaga nti tukiikiridde Uganda, nti maama Uganda akaaba ayagala okumutaasa. Wabula eryo effujjo bo lye bagenda okwepangira bayinza okukitandika ne kibalema okukkakkanya nno, kubanga bannayuganda obusungu bwe balina ku mitima bungi. Kati wajja kubayo munnayuganda omwangu alaba abo abatandise okwokya ebintu ebyo abeegatteko. Kibuga kiyinza obbalema okuzikiriza ne mwejjusa nti kale twatandise byaki. Mukole bye mukola nga mumanyi nti abantu baakoowa bali lwedde okwegatta ku muntu yenna akoze ekintu kyonna ekikkakkanya obusungu bwabwe. Embuulirire tefa yonna.